weddira ngonge nkutumi nange nze senta mu kasase wanda weddira mbogo mwe bakongozi ate maama wange wankima jjajja nga azaala maama oli ombo wafumbe ate azaala kitange wango kati gwenyinza okunoonya eyo nga tolina amatu ago wegamagalagira nekikale kikawaiti nze jjajja nga azaala maama gye bayita ebukojja nga talina kyeyedira wampeewo ate obukojja bwa kitaawe baali bamuyita Lovina Namugambe ate obukojja bwa kitaawe obukojja wali obuzibwawa tukome waneno nti jjajjange kusadi maama wange wammamba then taata wange waŋŋonge bwe bito bibiri obula mbugamba kisenta musewanda kimukasa ebintu birungi si birungi embeera tugitunuulira naye nkugamba bulijjo nti embuyaga bwefuuwa emiti emikakanyavu gyemenya gyali jaggwako ebikoola na biki naye tebyaggwako naye kasita gwekakanyala bwe guti erina okumenya naye emiti emigonvu gyeweta kale mumbeera gyetulimu embuyaga neeyita ate embuyaga bwekusanga ku nnyanja ng'ogolomola lyato nga otambula bw'ogitunuulira embuyaga osuula ennanga n'ozikiza n'eyingini nesooka neeyita bw'olemerako n'osigala ng'okyanyoola ejja kukuba kati ffe embuyaga tugitunuulira tugiraba nebyekola so mumbeera mwe tuli emiti emikakanyavu beba muwanga kivumbi gyakumenyeka beba Elias Lukwago bajja kumenyeka Elias Lukwago tali mu miti mikakanyavu kubanga Elias Lukwago yali in the course of business yali akola mulimu gwe nga munnamateeka okukiika yatandika n'okutakiza Besigye ekyo tolina bwokiŋŋaana ne bwe naabanze wakatulira amateeka emakerere nagamaliriza ngenda wano kwero bisi kati ne bwe mbanze tolina bwojja kuŋŋaana kukiikirira muntu yenna obeera olina okuwakasakuwa mulimu gwange kasampa instructions mba nina okugenda ne mukiikirira so emiti emikakanyavu mumbeera gye tuli mugiikirira beba mwanga kivumbi abo miti mikakanyavu ddala omanyi nze kyendabye mu nsi eno waliwo ebintu byotasaagirangako omuntu agamba nti gwe nsobola okutta nakyogera vaawo okola otya kubanga bwona alemerawo ayagala obulamu ovaawo bwona alemerawo nakkuba nakutta enaku zino abantu banenyaggwe bakugambye timubalabye bo baba banoonyako ki tewawulira Kazimba Mugalu yagaa nti lwaki mukuba poliisi amayinja lwaki mukuba poliisi amayinja mufuta okunenya poliisi etukuba amasasi yanenya bagikuba amayinja era nawe bwoti omusajja bwamugamba nti ye bo mukozi baali tebamulaba ye lwaki tebasirika baali sirise ne babeera balamu okwogera nga bafiirwaki kubanga n'okwogera tebalina kyebakolaki tebalina kyebaafuna naddala kati mu opposition eno ng'ekulemberwa Kyagulanyi ebiseera ebisinga obungi ebimu twetaaga okusirika kubanga Kyagulanyi manyi aliŋŋanga waliwo ensolo ezitera okulwala obulwadde bayita amakiro ensolo bwerwala amakiro erya bwana bwayo nkimanyi nnyo mu mbizzi kati Kyagulanyi ye bweba nsolo twali tulina kulya ba NRM bebalabe baffe abasigadde bonna nga bamaka gabawansolo buli magulu ana yabanga munnaffe okujjako magulu ameka ate nga naye talina biwaawaatiro naye magulu abiri bw'aba n'ebiwaawaatiro naye abamuki abamunnaffe naye kati ate bo bano ne bwaba magulu ana bo bamulya yensonga lwaki basudde baseggona basudde baseggona ne bayita bamulya nnyama ne basuula balukwago ne basuula basemuju ne baleeta abantu nga tebalina kye basobola kola batemawo emivule ne basimbawo ensogasoga basimba amapapali ng'ate tweta papa lino kale olina ky'olyako naye ensogasoga wano mu Buganda wozikuŋŋaanyiza eziwere zikola gundi omanye ensogasoga zakolanga butto naye wano mu Buganda okyasobola ozirimawo ezikola butto naawe twasigala zikozesaako eddagala lyaffe lya kinansi era bw'ogira bawumuntu omanya alinako eddagala alina kyagikozesa Mwanga Kivumbi jagadde twogere ku nsonga y'ekintu kye bayitanga popular resistance against life presidency yali coordinator nga ye chairman era ye vice chairman walimu nze nali secretary general wakyo twalimu nze
nze nali nkiikirira aba NRM aba movement kuba tewaliwo NRM waliwo movement naliwa movement atawagira Kisanja kati nze nali nkulembera aba movement abeegatta ku Popular Resistance era ffe ne batuwa ekifo kyaffe nga nze secretary general Popular Resistance mwalimu aba DP abo baalimu bakyacambulozi Bukenya Matovu Dominic Salongo Sekidowo Mundeeba ne mubaamu Ibrahim Kasozi ng'akiikirira Jema mwalimu Sakwa ne Igenyi Kemba nga bakiikirira UPC mwalimu gundi Mugoba Nsonga Semusu ne Abe Muwesi nga bakiikirira CP mwalimu twaliwo abantu bangi ddala Betty Kamya alimu twali kyabavubuka Betty Kamya ali mukazi mukulu abo baali baadivaiza baffe bwe mwasandika yali asoomose baali bakazi bakulu abo bamaama baffe nga ffe tuli bavubuka so Popular Resistance against the presidency yali pressure group ekoleddwa abavubuka segundi yali ddawa Sebagala Alhaji Nasantege Sebagala Alhaji Nasantege Sebagala ali wa UID kati twalinamu abavubuka aba DP abali mu UID naye ate ye Sebagala mu Popular Resistance teyali bagundi bamabike naye yali musajja mukulu era ne bamabike nabo tebatwegattako mu Popular Resistance bo basigala mu UID bali mu UID yes so ate basically mabike yali nambaka wa parliament ndowooza basically mwali mukola ki mu Popular Resistance against president bwe baali bakola amendment ya ssemateeka omulibasi ya Janati Balunzi Mukwaya oluvannyuma lwa commission ya Ssempeebwa gyebayita Constitutional Review Commission okukola lipooti yaayo twagenda otuuka munda mu ssemateeka nga bakulu baagadde okukola amendment mu ssemateeka bajje mu term limits kati ffe ne tugamba nti okujja mu term limits kwali kugendereddwamu kufuula Museveni life president afuge eggwanga lino paka obulamu bwe bwonna bigira mu parliament eriwe ey'omusanvu amendment yali ya 2.5 nga tugenda mu parliament nga tugenda mu 2.6 parliament yakumeka endowooza yali ey'omusanvu tuli kati ya 12 tuba tuli mu ya 10 yali ya musanvu tuli mu ya 12 si ya 2.26 ibale 2.26 ya 12 ya 10 biri mukaaga ya munana kati parliament yakikola yali ya musanvu yamendinga ssemateeka nejja mu term limits ffe nga tubagamba nti ajja mu term limits agirawo Museveni tukulembera alabo argument yaabwe yali egamba nti nedda tetugenda fuula Museveni life president kubanga aliwo age limit naye ate mu parliament eyaddako ate age limit baagijjawo mu parliament eyo eri ya musanvu ey'omwenda kuba ey'omunaana teyakikola ey'omwenda mu 2017 yejjawo age limit si eya 10 teba ya 10 eyo eya Kyagulanyi Mwajjira yali ya mwenda yali ya 10 kubanga waayitawo parliament emu ya 11 kitegeeza abasajja bano baalina ebintu bibiri term limit ssemateeka baateekamu term limits ne bateekamu ne age limits naye age limits ezo abaakola framers ba ssemateeka baali bazikoledde Dr. Milton Obote bagamba nti omutayinza kulembera ggwanga lino ng'aweza emyaka 75 kubanga Obote bonna abaali baagala okulembera eggwanga lino yekka yali aweza emyaka 75 automatically nga bamugyewo era ne bajja okugyawo age limit ku bantu bonna abaali baagala okulembera eggwanga lino baagigirawo Museveni yekka kubanga yekka era sukuluma 75 so bwe mwalwanako mwabasuuza ki tetulina era tugenda okuva mu Constitutional Commission eyo abasinga ojjuwa amaanyi bwali Bwakabaka bwa Buganda kubanga twagendayo nga tulowooza nti bagenda kukola amendment tuddeyo mu federal system bo kye bataakola ate ne baleeta regional tier ate ffe gye twali tukoze eki gye twali tuganye kati abalala abakulu abo bonna boolaba babaddeyogerako abanene baali mu bibiina byabwe nga batulaba ng'obuvubuka obuto nga balowooza kwanza abo nali mpezezza emyaka egiwera 3 naye baatulaba ng'obuvubuka obuto nga balaba nga ffe abali mu kuzannya ng'era abantu bwe bagamba nti Museveni ajjawo age limit term limits nga balabanga mulimba lino paka lwalifa nga abantu bagamba nti era nga bwe tuze tubagamba nti muhoozi oyo afuuka ajja kubeera president
nga bagamba wa basiwanda kimala googera eno Uganda makage ye Katonda ali ku ludda lwe naye naawe kati we tuli olwali omuwozi yakulembera eggwanga. Ekiteeso ekyo eky'okugyawo ebisanja kyekyaleetebwa Peter Nyombi. Peter Nyombi yali Attorney General. Ekiteeso kya Nyombi ekyo kiteeso kyali kya Nyombi Tembo ne Simewo Nsubuga. Simewo wa wano juzi. Simewo Nsubuga yali Parliament yaleeta gundi eyajjawo age limit. Ngamba kiri ekyekisanja. Eyajjawo term limit Simewo mwe yali. Nakyo yakirimu wamujjuka ne mu kino ekyamagezi yalimu ekya age limit. Ekya age limit kino abadde mu kya age limit ekyamagezi ne Abiriga. N'Abiriga. Kati eri yajjawo ebisanja. Yes. Ye ya Nyombi. Bakwasimanyi Nyombi ono. Abanyombi Tembo, oli Nyombi yali Attorney General. Ono yaliko mu Parliament. Nyombi Tembo yali mu Parliament ng'akiikira eyo Kasanda. Ne kada wa amaanyi. Yakyetebateba paka naye nga basooka okitembeeta wansi yali Edward Ssekabanja omusajja abeereeyo Ntinda. Akyali mulamu? Mulamu gyali naye munaku n'okusinga Katenzi naye nga gavumenti ya Museveni yamusanga mugagga nga y'omu ku basajja balina dipo ya bbiya mu Ntinda nga tewali mulala inaagula bbiya kuye nga alina ne mmotoka yeevuga nesooka emukubba obwavu kafuulumulaketi teri kyakuba bwavu nga Ssekabanja nga gavumenti eno ate agifiirako nakati akyagiwagira. Abasajja bendabye nga gavumenti eno yakuba obwavu ne basigala nga bagiwagira ye Edward Ssekabanja ye mwami Luutu Katenda Luutu gyali simanyi oba akyaliyo Katenda Luutu yaliko RDC empiki gyali Luutu Mukasa oli Katenda Luutu omulala bamuyitanga Addison Senkai yafa nga naye ali awo kwegamba omulala Haji Nadduli era naye obwa minisita yamukolamu ki emyaka 5 osika kyosise bano baanita Amongo golaba ssente ze babajjeko empya n'enkadde balwanawa anita Amongo yafiirwa ki Haji Nadduli yafiirwa abaana be 7 nejuzi n'afiirayo omulala mu masitwa gaabwe ate nga gavumenti gyawagira yennyini yeereese obuzibu obwavaako omwana we okufiira mu sitwa. Kakati Haji Mwanga Kivumbi mu biseera ebyo yali wa kibiina ki? Yali wa UID. Yali wa UID n'atandika ekisinde kino. Naye ate aba UID bana abamu tebamwegattaako. Bangi omanyi Democratic Party kyekibiina okuva mu myaka gy'enkaaga mu myaka gy'ataano we bakitonderawo nga tugenda okutuuka mu kulonda nga kiba n'entalo mu kyo nga tetunagenda wala mu kyo mubaamu entalo n'emirembe gy'abamatiya birekeraawo mugenzi entalo zabangawo kati twalina olwa Beni Kiwanuka ne bali banna abasooka okukola ekibiina mu myaka gy'enkaaga ne lumulemesa okufuuka prime minister ne tujja mu myaka gy'ekinaana ne wabawo olutalo wakati wa Kawanga Ssemwogerere ne Yusufu Kironde-Lule era ne waddamu ne wabawo olutalo wakati wa Ssemwogerere ne Kaggwa owa DP Mobilizers Group ne waddawo ne wabawo olutalo wakati wa Kawanga Ssemwogerere ne Bwenje omujjukira Bwenje then ne waddawo olutalo wakati wa Ssebaana ne Ssebaggala kati ne UID ng'erimu entalo kibayo ky'amabika ekirala n'ekyabali kirala nga bonna balina ebiwayi byabwe DP bwete bwe baddeebera yo yabuvuyo okuva edda era nafuna okutya kw'amaanyi nnyo ng'aba DP bayingidde mu National Unity Platform era ne mmanya terina lugendo. Entalo ezo nezo nezaali mu DP okuva lwe yatandika paka olwaleero waali babaddewo abakulembeze abaali bagivuze bagitwala mu movement. Ate nze Robert Mao namuwa n'enkoko lwakuba sinaba kumusanga kugimuwa. Ekizibu kya Buganda wano bakiyita Democratic Party. Mu myaka gy'enkaaga Buganda yagaana okwefugira mu Uganda eyawamu nga Buganda egamba ffe tuli nsi eyeemalirira era tusobola okwetwala n'ekyo ekigambo bano kyowulira bavevenga nakyo mu Buganda ggwanga kyatandikiraawo ti Buganda ggwanga eryemala naye nga Buganda tribe abantu balina tribe Baganda ye it is not a nation. Buganda is a tribe. Buganda is the nation, but Abaganda, the Baganda is a tribe. And who are living in Uganda. Kati abantu baawula wakati wa Buganda the nation and the Baganda the tribe. Bino mubitandise kati. So you can be oluvannyuma lwa independence we mutandikidde nti ababeera Kenya they are Kenyanese, ababeera e Rwanda they are Rwandese, ababeera Nigeria they are Nigerianese. Ebyo mwaka bitandika kati.
So you can be a Muganda by tribe. Era nalabye mukwano gwange seeka kiti nga nti bannange waliwo abantu benakubanga empi nga nsoma nga nkyasomesa nga nkyali musomesa simanyi migo seeka kiti gye yali yafunye singa yali mu kilasi yo yali ayogera ku Uganda nga tamanyi nakumanya nti oluvannyuma before 1962 9 October buli kiwandiiko kyonna kyolabamu ekigambo Uganda bategeeza Buganda. After independence, before independence, before buli okuva nkagamu ebiri okudda wansi buli kiwandiiko kyonna kyolabamu Uganda bategeeza Buganda. Era badagamba nti olowooza abantu baatula batya abantu baatula batya ne bagamba nti ensi eno yona bafune akatundu kamu bakajjeko bba erinnya lyako lifuuke ekyo. Omuzungu bwe yali akola ebiwandiiko byewamu yali ayogeramu kozesa Oluswayiri n'Oluzungu oli Buganda bo baali bagiyita Uganda, the land of the Waganda. Bunyoro nga bagiyita Bunyoro, the land of the Wanyoro. Kitegedde somesa okujjako Ankole era yo baali bagiyita Ankole, naye Buganda ne Bunyoro bagiyitanga Bunyoro, Burundi bagiyitanga Burundi. Bamagumeru Kati endagaano ze baakola zonna ebiwandiiko byonna bayogeranga ku Uganda, the land of the Baganda, ensi y'Abaganda. Kati bano ababisomesa obudde buno tebalina history. Kati abo oba bazi bali ku mulimu tebalina we bagwa, naye banoonya how do they fit in Buganda. Nga boolaba abantu batujjako citizenship by descent ne tusigaza citizenship by birth n'ebirala, nga banoonya how do they fit in Uganda. Kati weewuli omuntu ng'agamba nti e Buganda twalina amawanga ag'enjawulo, mulimu simanyi abakooki, mulimu abaki, those are dialects. Ababeera ekkooki kugamba nga bw'ogamba nti ab'ekyaddondo bakyaddondwa, abali mu Buganda ebwa Kyaddondo, naye ensi yonna Buganda abagirimu Baganda. Kati Abaganda ne baba n'ebika byabwe kuba Abaganda Buganda okugaziwa okutuuka bwe yali yagaziwa through assimilation. Abaganda tebalinga ku extinction nga wala kati bano kye batukolako tebali mu Sukuramba and partition bano kye batukolako kye bayita extinction. Era ensonga lwaki olaba extension threat, Abaganda tuli under extension threat, bano baagala kutujjawo eradicate Abaganda baveewo. Era otambula katambula agenda ku kyalo ewammwe gye wabeeranga ewa jjajjaawo olabe ennyumba ezaaliko bwe ziti kati otandika okubala Abaganda abaliwo. Newunyiza nabadde ndaba natambudde mu Kampala awo, olaba obujjukiza zoti obadde mu Kampala omu abantu nga n'omuntu ali Arua amanye Kampala ndi tuwedde sawa ya Queen bagijjawo dda nenyambuka eri waggulu nga ku Imperial awala akajjukiza awo aka Parliament aka Independence. Kati waliwo n'ekirala ekya Buganda waliwo ekirala ekya Buganda kyali wakati awo mu mutitiriri awo waggulu wa kifaananyi kyoba kya Muteesa kiri ku Shero, nekiri ekizimbe kya Rwenzori Courts Shero Rwenzori Courts Sheraton ne bakajjawo bakijjiwo naye oli yatandikira wala nga ekigendererwa kikyali kyakujjawo kifaananyi ekyo mu Kampala, naye n'atandikira wala nnyo nga teyatandikira awo, so yakitandika emyaka ng'etaano emabega ng'ajjawo round about n'ateekawo ebintuntu ebyefaana bityo ne bajja nga bazijjamu, naye ng'ekigendererwa kyabwe kyakujjawo kifaananyi ekyo kyavaawo kati completely. Era waliwo kalawundi aba tekategereka bwe kato akidda ku Sheraton akikka wansi ku High Court akidde wano bakajjawo. So Mwami Senda Musewandagi, omukulu oyo Muwanga Kivumbi bye tulaba essaawa zino aludde nga ajja bibeeramu, because lwaki nkireese abantu abasinga ate bagamba yawanze nnyo omuliro oba okyaze ne kimukwasa, oli omulala n'aŋŋamba nti Muwanga Kivumbi bw'atyo nebaddamu ne bamuta leero, era bye bigambo ebibi ajja okwogera ebbanga lyonna azze bw'atyo. Kulimba Muwanga Kivumbi n'omulaba nga awanda omuliro bw'atyo aba nekyayagala. Era okukola popular resistance tugenda ogikola, tugenda okumaliriza ogivaamu
nga ye ne bannaffe abalala nga basatu nga bo bafuusa ababaka ba paalamenti nga bafunye obubaka nga ffe abaali balowooza nti tuli ku mulamwa gwa kujja gavumenti mu buyinza ng'ate ffe batukukona muzeeyo mwefudisiza mmwe tufulumye ebweru kubanga Kivumbi yavuganyizanga wa Saamu Njuba ebagitanga Kyaddondo East oluvannyuma ewajja newafuuka nekwata wa Ssemuju eyo gye yavuganyizanga nga mujavuganya era bw'amala okuvuganya wa MP yavuganyayo nga Kasibante avuganya Butambala kati Kasibante n'ava e Butambala n'ajja e Lubaga Muwanga Kivumbi n'avaali n'agenda e Butambala ani ajja Kadunabbi Kasibante n'awangula wano ne Muwanga Kivumbi n'awangula eri ani ajja Kadunabbi andi Muwanga Kivumbi Kasibante yamulemwa Kasibante yamulemwa Kasibante n'avaayo n'ajja wano e Lubaga Kasibante bamukubye erikoodi obutaba musiraamu n'ajja wano e Lubaga bw'ajja e Lubaga n'awangula ne Muwanga Kivumbi n'avaali n'agenda e Butambala n'akola ki n'awangula n'adda wano mwe abaali batambula naye ne basuula eri sitwaddamu nakumulaba nze emyaka egyo gyonna gy'amaze n'ebyabadde musaddamulaba kumanya baakola ekirala bwe baali bakya gye bayita Suubi 2011 wekitiibwa Mulwanyamuli yabatuma ne Sewanda Gimwagala ajje ne banjogerako ebigambo entuumu bweti Gwendimbega wa Museveni gwe sijja kugira ki nga batumese mu Ibrahim Nganda y'abankima gwe baakwasa okuleeta Sewanda Gi ku boodi bano ne bamulumba ne Betty Nambooze ne banjogerako agagambo bwe gatyo Mbega wa Museveni biki ne bansiiga enzira era kakalanga musubi sigenzeemu ekitegeeza ne juuzi wano Kabaka lwakwasaba Banambooze abo bagende basomese obulungi bw'ettaka tebakutwala nze nali omu ku bakakiko ka Seeka ate Muwanga Kivumbi teyaliiko kubanga Muwanga Kivumbi ekyamugaana okubeerako Muwanga Kivumbi Republican era abadde Pan-Africanist ensonga ezikwata ku Buganda tazibeeramu ye Munnayuganda ali mugundi mu doketi era aba Ben Kiwanuka Samayanja benkugamba aba batukako okuyingira mu Uganda gye mbadde gamba nti Buganda yali agala kwefuga yokka nga Buganda aba DP ntalo zaabwe ne zitukako okuyingira mu Uganda nga bo kye balwanyisa kulemesa Buganda kwefuga ne Buganda nayo kyeva egenda mu lutalo olw'amaanyi kale oba Ben Kiwanuka atulemesezza okwefuga naffe tujja mulemesa tajja kufuuka Prime Minister bava Lancaster nga Ben Kiwanuka abalemeseza okwefuga bokka tunuulira Buganda ensi bagiremesa okwefuga Rwanda ne Burundi zombi bw'ozigatta Buganda esigale zisinga obunene okakasa zo ne zeefuga ngasi Rwanda ne Burundi bw'ozigatta Buganda ezisinza square miles ezitaka wansi wa 10 ezisinga obunene Buganda ng'ogasse Rwanda ne Burundi zombi naye zonse ezeetombodde bano batulemesa Uganda nsi ntono nnyo era nawuliranga wano omugenzi Tamale Mirundi Federo ekola mu nsi nnene eziremeddwa okwefuga wano Uganda akasi katono nnyo tetuyinza kaawulayawula naye nga Rwanda ne Burundi Buganda zeesinga obunene buli emu nsi yetwala ku lwayo kati bali ne batulemesa okwefuga ffe Rwanda tusinga obugagga wano noonya gye bayita Mineral Exploration Map eya Uganda 1959 gye baakola wano mu Buganda tulina gas tulina oil mu bizinga by'essese tulina gold tulina vermiculite tulina ebyobugagga ebisinga okuba ebyamaanyi wano mu Buganda tubina yensonga lwaki walaba Kalangwa yali ebugerere ng'awamba ettaka ku kifuba nga talya naamukoonaku banene mu gavumenti nga bakozesa mineral exploration map eyo okutwala ebyobugagga ebiriyo bw'ogenda Kasanda bagisala ku Mityana efuuke district oba okugijja ku Mubende bagifuula district yokka kubanga yonna ejjudde gold ate nga n'abaliyo babatwala kiro kiyumba anaagwa tomanya naye bajje babasindikiriza babayiwa kunankaniza abantu ne basima bw'obagaana okusima wali ekinya ku poliisi ye Kasanda emmanju waayo waliyo ekinnya kya golodi ekisima golodi naye nga kimusima mayiro nga 2 mu mataka g'abantu agali mu maaso mukwesese yes golodi wote bamusima bateekako n'ebyuma ebipikayo oxygen so segeza muludde nga muwangula bamulabe era enkola yenze teneewuunyisa naye Muwanga buli omulaba bw'atyo era nalabye abagamba nti yabadde ekigendererwa kye yabadde ne agreement okucupayinga vacuum eyalekebwawo nga Besigye ali mu kkomera nga Kyagulanyi ali mu waŋŋanguse wabaddewo vacuum enjerere nga gavumenti ya NRM egeraliikirira erowooza eyinza okugwamu omuntu omulala yenna gwetajja kusobola kontrolinga
kati mbukwe kumukwata era mwanga Kivumbi tebamuteera kooda ya kooti wadde walabanga mulamuzi mbu yamutadde Kizza Besigye yasookayo nga bantu bannamuta bawaiso omufumbiro n'abalala bamusookayo nga tebannate ate ng'emisango gyengegyenkana kabe kasinga n'ogisiga egyamuwanga Kivumbi kwaliko okufa kw'abantu muno tuizoni bali just parade bali bapaleedi bakyaliyo ono ne bamuta. So naawe okkiriziganya n'abagamba nti muwango okuteebwako kwabaddemu okuteesa? Nze gambye byabadde byabufuzi byamutadde naye obuzibu bwavudde nti ate bwe yavuddeyo yeerabidde nti empewo zaakyuka tezikyafuwa nga ziza mu east zaakyuse ziza mu north. Talina bakulu mu ekyo bamugamba yabadde yakava mu komera n'abeera excited anti musiraamu nnyo yabadde excited n'atandikirawo okusabuka galanabye eddagala akati bwe yagenze era yabadde tokomutoko nebagambirawo wano kubanga Kivumbi kyagambye nti ajja ku Mande Ekavule n'abeekavule bajja kubaako we bakubira essimu babagambe nti mutukwatire kuba nabo wali Ekavule waliwo yafuulawo nti wawe tewali ayinza kutuula wadde ali mu Amerika era entebe yagikwasa Zedduliga ye yabeera eri ali kati ku remote control kwanyenyeza. So yabadde wakwogerako eri eggwanga ku bbalaza ayogerera wa Ekavule nakugamba tajja kutuuka yatuuse nze byange mbyogera mbiraba. Kati lwaki bamuzizaayo? Ebigambo byayogedde byamuzisizaayo tebanabala kubuuza bimukomera asookedde newasookerwa bamulina newaabwe mu basement oba bamusomesa nnimi akyasoma nnimi ndabya ba AI bamukubye obufaananyi kubanga lwaki bufaananyi omukulabe nga bwa AI sibwajjeno leero lwaki obufaananyi bwa AI obusibwajjeno kubanga essaati eno eri munda mu kooti njeru erimu ekyeru n'obukungo omumwa guno guliko ebbwa yajozezza ddi omusaayi ne gugivaako kubanga omumwa bagukuba omusaayi gutya kuguyika wano ne guyika ne ku saati oba bamufunidde endala ng'ani yagimuwadde inawulira nti Lukwago yasaba essaati ne bamuwenda ani amuwa bennyini Kongo yagala lumbe lukutte ate era ne bakusiba ate nobasaba essaati ani mbu yali eyonoonese nnyo naye kati simanyi saati mwe bamukwate naye nabange bamukwata mu saati enjeru gwe olaba Lukwago ayinza obagamba nti mumpe essaati eyonoonese nnyo aba yagala alabikeko eri abantu ng'essaati yerabikanga bumwajo onoonya naye simanyi nakumanya lwaki leero omukulu ebya Lukwago buli gyatuwa updates n'amutulaga ng'ali mu pampa n'atubulira akafuka emirundi 3 n'atubulira alimu nanneegayirira naye sijja kumusonyiwa naye muwanga ne tugume bamuyisa bubi omanyi ntera okugamba bulijjo ebyobufuzi bino bobyomogera byogere naye ebikwata ku bantu nga Ssekinnoomubo byerekereze olikwata ku muntu nga ye abantu batta kati nga setimeniza tugume gwovaoti eri n'ogamba oli nti okakasa si mwana wa Museveni era yeetaaga okukola bye gube namusanga wano nga tewali yali akyogedde nako nemugamba nti ssebo omusajja andabe ku Twitter hando ye agambye nti agenda kunoonya omutwale mwetegefu yawandiika n'agamba nina omuvuka gwe nalabye ng'agamba siri mwana wa Museveni neetaaga DNA I'm ready to go with him for that DNA nemugamba munange omusajja agambye ali redde okugenda ku DNA akunona kotugume ajja kunona ganakola kya okwo kakana bala musenga ka radio kaali kamulana nako baali badde bakaggadde pulizenta gwe bagobye nono ni musajja watu kati ali mu basement ali yayogera olunyakola lumanyi kati ayinza okuli Japani lwata n'oluswayiri akalumanyi Japani lwatamanyi kati ayegala China lukole yalo waliwo abagenda Isirayiri ne bagambye abagenda Palestine tewala bimawulire bagambye tutwala abalwanyi Isirayiri asooka kuyiga ebyo ayinza okuba kati ayiga Lweguleniya. So kati muwanga ebigambo byayogedde oba obiraba mu ggwe nga munabyabufuzi ekibuuzo kyange kiri kimu ebigambo ebyo nga nze mbyogere nenjogera ku maama wo nti yafa nga nze nsaakanya wali bagamba nti oyo yafa nenjogera ku taata wo nti oyo naye yagenda nenjogera ku wokusatu wasikadde utamanire lyentamiivu era nga n'abali bwe mbawa akazindaalo basaakanya bagikumamu omuliro bambyogedde ku gwe nga olina obusobozi obw'okuba tonkuba oba oyiseewo onjagazaki kino kyekisembayo bw'obona ekyobulaga gavumenti eneegwa oba gavumenti eri ku njegoyego z'okugula nakulya n'omusajja nga munywi wa mwenge taata wange nga bamunywesa omwenge bamalanga omunywesa omwenge
n'agwa n'ayavula ne baseka ne beewaana nti bamunyweseza ki. Olunaku olumu yagenda nga tanywa, nga buli lwakwata egiraasi agiteeka ku mugulu n'agizaawo, n'abalimba nti anywa. Era ku nkomerero n'abalaga nti mutamiivu nnyo, n'akola biri by'atera okukola. Ne bamwetikka kilometers okuva e Namalere okutuuka awakaawe k'Abaganda. Bwe baba batuuka wano omanyi wavanga eri okkewaffe nga waliwo ova mu luguudo kke wansi, kati ono akutama bw'ati asooka amuteeke wansi bamusuule no mu pasikalamu, n'abuuka ku mugongo najja nga walise kukola kati kyala nzikidde waggulu n'adduka nga tabangako mutamiivu. Bulijjo munywesa omwenge ne mugamba muntamiitiza mukitege. Kati Abaganda bagamba nti ageerwanyalwanya agabwa gaba gaagala nnyini nnyama. Etulowooza nti galwana gokka, agabwanga geerwanyalwanya gaba ganoonya nnyini nnyama, era ye wajjira ekamukwata. Kati bino byolaba mu NRM byakwewanya byabwe. Era waliwo abantu bafu mu National Unity Platform abajja ne bakulimba nti bawagizi ba opposition bamanyi okugamba omukono gwa Museveni mugulaba, saawa yonna afa, omukono guno gwalwala kansa agenda kufa. Olde Mwanga Kivumbi agamba naye omukono ogwo gwa Museveni gwe boogerako baagukuba 1993 ezo zaali shrapnel oba fragments zezaamukuba omukono, era ne gubeera bwe gutyo nga bw'omulaba atambula bw'atyo kuva 1993 bw'atyo Museveni bw'akola ki bw'abadde. Naye bano abamuwagira balaba omulwanyi ennyo mumufuutiza omugo baga amenyese okugulu mulekeraawo okudduka, amenyese okugulu mutambule. Kazi yaddamu maanyi, mugenda okulaba nga ate omusajja afuumuka kusinga kaweewo, nga Uganda etandika kutandisa emunyumira, era kati emuwoomera. Omulabye ejjo nga alina obujangirisi, yagenze simanyi babadde batongoza ba poliisi ababadde bakagira sebo omusajja n'akola obujangiki nakyobo sebo nga wakabi nebaga nti omusajja w'emyaka 82 alina n'amaanyi agakola obujangikya. Lekerawo tusiriwaza. Museveni mulamu nnyo. Pulezidenti wa Kata yafudde wa myaka 7 Museveni wa 80 akyasobola n'okutambula n'abantu ne baggwamu amaanyi ne bakoowa ne baweekeera nga ye abatambuza. So eno gavumenti tegenda kugwa okutagala, yeetagaza bwetagaza tenywedde, naye yategedde nti bwentagala nga bamanya nti ngenda kugwa. Etegeeza eri mu kuwoddeesa abantu. Era tujja genda okuwuliriza waba utakyuse, tujja genda okwejjusa nga Muhoozi entebe yagituddemu atajja gituulamu. Alyoka atufuga obumbula ojja kukiwulira. Oba n'akyusa ku muzeeyi wenge gy'akikoze mukati ndaba ababalamu bagenda bakwata bakaawo ba district engineer bantu ebyo bigenda kubeera bwe bityo. Minisita wa local government ate akola bya education, akola bya wakisi, akola bya IGG, akola bya P-Park, akola bya Attorney General, alimu naye nga minisita wa local government. Mu local government eri ebizibu bingi nnyo, talina budde butuulayo wabula ali mu kuzunga, yeetoolola ggwanga yafuuse muzungu. Azunga alina n'abalala bagasseeko. Azunga nabo adiri ne minisita wange omulungi Namere naye amugasse okwo kuba ye Namere mu local government mukakasa nti byakola yasootingamu atuulamu bulungi kubanga yakulira mu local government. Tata wa Namere yali chairman wa Masaka district okumala emyaka egisukka 10 nga Kisempijja ye mutabani wa ye kitaawe wa Namere nga minisita wa local government nga chairman wa Masaka district. Bano ba Namere local government bali mu Musaayi bakulidde Kalaria galawo masomero. Kati ono muyimbi Sabadongo Sabavulu Balamu akwata ba district engineer, ali mukwata ba district engineer ababuuza nga ne BOQs tazitunuddeeko, talabe resolution za council. Ebyo tunajjo jja kuwabira kaawo oyo n'omuwangula kubanga nga kaawo tanaba ku implementinga project eyo giraba tubira project ne tugiyisa mu budget. Bwe tumala ogiyisa mu budget, committees zituula kati ebizimbibwa eba committee ya works agenda okuzimba n'aleeta waka pulaani ye ne bagitunulamu ng'eriko ne bajeti ne bagisoma komiti n'egiyisa
komiti bwemala ogiyisa n'agenda n'implementinga decision ya council. Kitegeeza council ali answerable to the council. Yes. Si to Mr. Sabala. Hapana. Mbu yazimba toilet mbu simanyi yazimba toilet nga teri mu Eyizo banga council yogiya mugamba. Eyo plan gya wa council. Eyo teyali toilet. Wabula baali balina gye bazimba ewalala ne bateekawo temporary structure nga bino ebintu birina we bigenda. Nawudde akinyonnyolera bw'atyo gayi. Ebintu nga birina we bigenda ne babikolako. Ate zo toilet ayinza okuba tazimanyi. Waliwo toilet ze baazimbanga eddanga eri ebintu babikaza navvu nga zibeerako ekinanka nekibokisi ekirala emabega eyo ne babiyiwamu nevvu ne babijjamu ne bagenda ne babikolamu n'ebigimusa. Kati ebibalamu byonna tabimanyi. Omusajja ekiyabadde anyonnyola gye ekiri kituufu era ayinza okuba yazimba toilet eyo with the approved teriyo osobola gizimba nga council teyaapprovinze. Kubeera council yekkiriza senate zifuluma. Era Muwanga bw'ajja okukola gye bayita audit afulumya audit queries. Bw'ayita audit query nti wazimba toilet eno talina kinnya nga bajjayo resolution ya council gye bassaako nga bagimuddiza. Miliyoni 7.3 ze bazimbira akantu kano beera n'abantu banange bagenda era wakikire gwayikiriza gwakoleddwako. Ka toilet eyo gye bakyasinza okuzimba ennene. Lubowa bazimbirawo sente ze bazimbawo zizimbawo. Ate yawedde ne Lubowa waliyo n'amanya kirimu. Bw'aba asobola okuzimba eddwaliro erifaanana Lubowa ku ssente obuwanana bwe zityo ayinza ate obutazimba toilet etalina kinnya ku miliyoni 7.3. Kati minisita afuuse whistleblower. Tamanyi kyakukola bamuteeka mu ministry nga tamanyi kyakukola. Kozi yavaawo naye amanyi ki? Yava mu bidongo n'akola leediyo n'ava mu leediyo n'afuuka ow'abavubuka buuza ekibuuzo nti balamu nga minisita w'abavubuka bakolera ki? Yazze mu DNA y'akafeero. Abadde mu bafumbo. Ebya DNA minisitule y'agenda. Birese bimuvuluze gamba ateera. Bya minisitule y'agenda yebikola. Naye walaba minisita nga yali mu kukebera DNA. Byagenda na herese. Ate era birese bimukubye ekigwo nga bimuzaddemu omwana. Kati ali mu local government azunga buzunza yadde eri. Sibula abantu baffe. Mwami Bala muli mukwano gwange naye mu office local government emu ebyokukola bingi. Asooka asaba ezi reports kusinga ogendeyo bya. Ekisinga okuba ekikulu gende wa Muwanga akuwe audit report ye. Osome mu just docket ya local government. Ebizibu ebiri mu report ya Muwanga ku docket ya local government biyitirivu obungi. Era bw'obanga obisomye byokka n'osoma report yokka ajja kufunamu emirimu gy'asobola okukola kati nga yanyumira okuzunga ngadde eno ngadde eri ajja kufuna emirimu gy'ajja okukola emyaka 5 ekisanja kikulu ku matatulira mu office. Kati bino abive mbanya bone basebe mbozi tebankadde aginyumya yagikaddiya kwagaliza byonja ebintako kyabiri Katonda kumera ku mukisa gw'omulimu gwange era gwenkola bakusanga wa buli kizibu kyo ku simu yange 0702 43 88 52 alina ttaka kulikeberako kukebera ku gundi ekizibu kyonna kyolina nga kikwatako kuba simu yo 0702 43 88 Kale, ye Sentamu Sewandagi Mukasa, musajja munnabyafa. Sentamu Mukasa Sewandagi. Amanya gange ngagala bwintu kubanga bwe nagafuna. Sentamu Mukasa Sewandagi, musajja munnabyafaayo, musajja munnabyabuwangwa, amanye n'etonya n'eteetonye, n'amateeka, musawo wa ttaka. Enkuba eneetonyanga eva ebuyiwe n'agimanya, eneeva ebuyiwe era kuga nti yanula emmwanyi, eneeva ebweru aga ensansa zirekeewo totawaana. Bw'aba ku nnyanja era asobola nti suula ennanga okusinanga bwe kiri. So bwe twali tambula naye y'omu ku basajja abaatandika ekibiina kye bayitanga Popular Resistance Against for Presidency. Era nze nali Ssaabawandiisi waakyo. Ng'ava mu NRM. Mu movement. Yali gwali mugendo. NRM teyaliwo. Ebibiina byo terina kujja obudde obwo. Kale mu movement bwe twali tambula naye ensonga tuzitemye muziwulidde. Muwanga wammwe Kivumbi yabadde agenda komawo outshining erina zedriga. Akagamba ako yayogedde ako nti eri pulezidenti ajja agenda okudda nga bino tubimaze kekamuleetedde obuzibu abwo abantu bayinza butanyiga amapeesa. Mubeere bulungi nnyo bwera.